Mbu Mina the Queen yetundira ku Snapchat ne bannange baana mmwe. Amawulire agagenda maaso nti Mina the Queen mukyala wa Aviator omubwati mukyala wa Pilot ne mukwano gwe gwatambula naye gwayagala ennyo bestie we akoraji mukyala wa Victor Kamenyo nti bano bamalaya kungwe nti bano betunda nti era betundira ku app eyitibwa Snapchat. Tya bana Uganda, tya nnyo ekitonde kye bayita omuntu. Ekitonde kye bayita omuntu kino okiraba, bw'okiraba kidduke. Teweesemberezanga nnyo bantu, manya wookoma abantu bawenga obudde kuba bannange ekitonde muntu kibi. Yenze Shila Adita subscribinga ku YouTube channel yange ng'okozesa ekigambo subscribe kibeerawo awo waggulu. Kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo weppa ate era okomentinge. Tuzze n'emboozi ya mwana muwala Mina the Queen ne mukwano gwe akolagi. Amawulire agazze nga gazunga kati ebbanga liyiseeko naye kati gakomyewo nti bano abaana beeryamu ssente like any other girls. Temukiteeka ku bano bonna, muli bangi oba tuli bangi, cause I'm a woman too. Tuli bangi oba muli bangi abeeryamu ssente. Naye olw'okuba nti bambi these beautiful souls ate si bye biwala ebirungi ebyeru bannange, kamubisaleko ebigambo, kamukolokosa omugambo ku baana b'abende. Anyways, kana akatambi kanyuma okwewuliriddeko katukateekeko ate era tumale tukomewo. Neguni ne Mina the Queen abaana betundira ku internet. Nagenda ne mbagamba nti Mina the Queen kasita yegase n'oyo omuwakazi oyo wa Kamenyo. Mukazi wa Kamenyo bamwogera dda nti malaya atunda nva. Akakatambi kange mbeegayiridde. Saagala muntu yenna kera ku makyampanda ebigambo nti Adita yayogedde. No please. Saagala muntu yenna ajje nga ngomukerako. Era I don't expect anyone kumbuukira. Temumbuukira mmwe. Temugeza ne mukikola ne mumbuukira nti Adita yayogedde, Adita yagambye, era n'agamba bano beetunda, bano beeryamu ssente. Nedda, tokkatiriza ky'otategedde. Ddayo mu vidiyo owulirize bulungi ogitegeere. Y'ensonga lwaki mbateereddewo akatambi akali mu ddoboozi eddala. Mumanye ebigambo ebyo gye biva, cause me personally sibimanyiiko ntayi. Sina kye mbimanyiiko nange ndi wano nzira buzzi mu mboozi. Bagamba dda mu mboozi yatera ogiwoomesa. Now that's me. Nze nzize buzzi mu mboozi. Kuwuliriza ebyo byogeddwa. Nabbizaayo mubiwulire nammwe abataabiwulidde. Naye I did not say nti bino bituufu, quote me well. Abantu abazze bakola obutambi nga buno, Mina the Queen yeetunda, era tamanyi famire ye, tamanyi kika kye, bamwegaana, maama we yafa, kitaawe si oyo, era baakuza mukuze, baalonda mulonde. Oyo gw'olaba teyasoma, oyo gw'olaba ewaabwe baavu, oyo bamugja eri mu myala emmengo, whatever, byonna bye mwogera. Iffe twabagumira cause mu ekibawala nnyo omwana w'omukazi bulungi bwe. Omwana w'omukazi yalungiwa. Mu kyonna Katonda kye yamuwa ku nsi yamuwa face. Ayakanga omuzira. Alabika bulungi. Alinga kyakulya. Alinga kyakunywa. Milkshake. Yes. Milkshake as in SH shake. Not CE. Milkshake. Kikyala kirungi kiwoomu nnyo. Kirina omubiri gwakyo. Kirina empisa. Kyogera mpola. Kikazi kikozi. Ate ekisinga mu byonna lwaki ayina emirembe. Yeefaako byekka. As in she minds our own business. Kati mmwe abali eyo mu biyumba nga mulanduka. You sit there.
mu biyumba, you grab your phones with free Wi-Fi ne mu startinga to bubble around with words bye mutayinaako magulu. May I repeat myself? Muzeemu ku bwongo. Mwabali mu biyumba, you sit there on free Wi-Fi and you start bubbling with words that you don't even have evidence. Ne mutandika ovulungutana n'ebigambo. You have no evidence. Oli mu kuvulungutana n'ebigambo. At the end of the day, ne bibatabukako. Look at Donasia. Where is she right now? She's a person eyakwata essimu ye in her bed space n'atandika of violating this innocent girl's life, n'atandika okuvulungutanya obulamu bwe, okumwogerera ebigambo, okumusalako ebigambo, okumuyita malaya. And she is the same person eyavayo n'agamba maama waaliyo senaafa agenda amusimeyo mu ntaana amunywemu supu. Ye omuntu y'omu yavayo n'agamba ayagala omukazi oyo afe n'olubuto. Ye omuntu omu yavayo n'agamba Mina alinga embizi. And with her knowing nti Mina is a Muslim. Kati now what is new kyemugenda okwogera kwona omwana? And you people, aren't you tired? Why don't you get something to do? Why don't you be busy at least for once and let people be? Naye gwe you waste your entire time hating on someone, a person that you don't even know, a person that you never wish to meet, a person that you've never met before, a person that you don't even know her or his history. No tulako muntu, no mutraumatizinga mentally, physically, emotionally. Tetumanyi bigendererwa byammwe. If you are not a devil, now how do we call you? Tuyina kuyita tutya. Bannange mweddeko. Naddala mu abali mu biyumba. You don't know if you will make it alive. I don't know if you will make it home alive. So it's better. Obudde bwe mumalanga muli eyo muvuma abantu. Muli mu bantu muboogerako ebigambo by'omutayinaako mitwe n'amagulu. Sit down and work. Ate era osabe nnyo okomewo ewaka ng'oli mulamu. That's the best. Ffe boovuma olunaku olwaleero, you will need us one day. Yenze Sheila Adita. Let me know ky'olowooza in the comment section. Mbagala.